Onesimus Twinamasiko olunaku lw'eggulo yaleeteddwa mu maaso g'omulamuzi Nasifa Namayanja owa kkooti ento e Kibaale n'asindikibwa kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno. Onesimus nga yakwatidde ekibiina ki NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa Bugangazi East ogwamuguddwako gwa kudda ku Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja n'amupakya oluyi nga 17 omwezi gw'omusanvu omwaka guno ku ofiisi z'ekibiina ki NRM e Kakumiro. Kati olwaleero abawagizi ba Onesimus mu Town Council y'e Kasiita bakedde kuva mu mbeera nga bawakanya eky'okusiba omuntu waabwe. Bano babadde bakutte ebipande okuli obubaka obwoleka obutali bumativu bwabwe. Bagamba nti okukwatibwa kwa Twinamasiko kigenderere okumulemesa okwewandiisa okwesimbawo ku kifo kye yawangula mu kamyufu k'ekibiina. I don't know, I'm still asking myself. Because you cannot fight an NRM flag bearer like she's doing it today. Kutangaza kumpera Onesimus yakachwabusha. Atakomorwire Onesimus muryaji Sunday Jimpa okumara omugabe Nabbanja na president obululugaba bwatendera. N'abakulembeze abalala nabo bavuddeyo ne basaba omuntu waabwe ayimbulwe. Nzo kugenda koti tukwataba kama kumi abindika 10 tuza koti tumweyihireyo baba tabira kumuleko. So nanisha ba government ekintu eki bitaka kiri hale ebanze kikwate ekitereze bata balekule Onesimus. All members of SEG, please come and intervene in this matter. Otherwise, we're going to quit NRM, we're going to abandon it, and we're going to embrace the opposition if you don't do it, because this is too much. It is beyond human understanding. Poliisi nayo tebandazizza netandikirawo okubagumbulula. Kitutte essaawa eziwerako nga poliisi yeezooba n'abantu bano. Okusinziira ku muduumizi wa poliisi mu kitundu kino ASP Peter Mayemba, bano tebasoose kusaba lukusa okwekalakaasa. Ono aweze enkolokooto nga bw'atagenda kukkiriza muntu yenna kutabangula mirembe mu kitundu kye.